njagala okutegeeza omukyala Ray-P nti eno enkola ya taxi agikowa yagyesonyiwa. Ate bw'oba owulira tosobola laavu ya kuvuganya va mu nsiike. Nze nanyiigira Ray-P okuva olunaku lwe yavaayo n'atukuba omusajja we n'alaga nga bamugulidde sharia ya miliyoni 3. Natwalira mukyala wange sharia ya miliyoni 5 n'aginkubanga agamba mbu Ray-P bamugulidde ya miliyoni 3 ongulidde ya miliyoni 5. Kigenda kutuuka. Ekyokubiri kino kirekawo eggwanga nga Uganda nga mu ggwanga Uganda mwemuli omuntu gw'osanga nga tasomye n'afuna obwa presidential advisor nga bwe walaba Buchamanyi nga bwe walaba full figure nga bwe walaba omukyala Catherine Kusasira nga bwe olabye Eddie Kenzo ashiyaliza experience ye paka wano gwe tuli sure nti tatuukangako ku university but asobola okufuna obwa presidential advisor. Kitegeeza omwana ali eyo mu ssomero bisobola okumumalamu amaanyi n'agamba ekirungi wadde tosomye osobola okufuuka presidential advisor. Wadde tosomye osobola okufuuka member of parliament nga bwe twalaba Honorable Katolu Bwama. Genda wepalawudia nja kufuna omulalo olwokuba akimanyi nti bangi bakola ki basomesa balista. So kakati njala okutwala mukisa guno mutegeeza nti si buli nsonga nti alina okukola ki ensonga zokka ze twamukkiriza okwogerako mu nsi oba ku social media ze klasi ze za balista kuba zazinamu ki azinamu obukugu. Nyondo Media. Okoyo kwewubanga wekolera ku by'engendeeza okumpi n'ewala kati no bikwase New World Visa Experts Tours and Travel gw'osigale ku mirimu gyo. Tukola ku bya visa byonna omuli Visit Visa, Partner Visa, Freelance Visa, A2A Visa ne Multiple Entrance Visa. Tukolera ku by'okufuna passport ne air ticket byonna gattako ebya Tours and Travel omuli obulambuzi obw'omunda mu ggwanga n'ebweru waalyo mu mbeera eyeeyagaza. Tukola ku abscond removal, overstay fine removal ne hotel bookings. New World Visa Experts Tours and Travel tusangibwa ku mwaliro ogusooka ekisenge number F8 ku Sarah Mall Martin Road Old Kampala. Tukubire obaweereza obubaka bwa WhatsApp ku noti 763 455 722 oba noti 2 noti 9 noti 75 email newworldvisaexpert155@gmail.com. Twesige tukutambuze. UG Mike Media kwetuli bwatu batera okutwanjulira gowe na ali ku mukuto gwa Nyondo Media tukulamusizaako muri mutya mujebaleko ensi yaffe Uganda waliwo mwana yagamba nti okubeera muna Uganda onayo musango kakana bibaluse nnyo ne binkanga abana bagamba nti okubeera muna Uganda is a full time job not a part time but a full time job. Kitegeeza ki nago mulimu oyina kubeera busy throughout muti mubeeramu off day naddala social media tetuweeza. Yes. Amuganda wange bigenda mu maaso bintu bingi nnyo nalabyeko Catherine Kusasira nga yine mwana mulenzi ebya Mr. Bindeeba. Mr. Bindeeba omusajja yebindeeba oba omukyala yebindeeba? Omusajja yebindeeba oli Ray-P. Abantu bakutte ka video yako ne bakagejjesa. Nze mukulaba okwange sakalabye nga kinene naye abantu bakagejjeseza nnyo ne bakawa obudde bungi nnyo. Anti kakati lwaki bakirabye nga kinene lwaki abantu bagagejjeseza? Totubuuzizzaako. Anyway, tusoke kubuuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Mbabuuzaako naje musinziro okubeera nga mutulaba abali ku UG Mike Media n'abali ku Nyondo Media. Mwebale kwesiga kizigo kya Nyondo Glim. Ate mwebale kubeera nti mulaba channel zino zombi. Tuwongera obategeeza nti tukyaleeta ebirungi bingi so mujekumireko abatana subscribinga mbere nga musubscribinga mu commenting ate mu liking ja kutwala mukisa gundo okutumirako Monica Violet oyo atugoberera nnyo aliruddawa simanyi ensi gyalimu naye ndowooza nja musaba mu comment awo commenting ensi gyalimu ne Chloe nawe nkutumiddeko nnyawo Fire Baby so abantu abo ba followers baffe balungi era mbasaba tebatukyawanga nawe babuuzeeko. Nage mbabuuzaako mwenna abali ku mukutu ogwa UG Mike Media n'abali ku Nyondo Media tubeebaza okubanga mutukkiririzaamu mutugoberera temutubuusabuusa abasubscribinga ku channel 2 mwakola kyamaanyi nnyo abakeeyungako nga mukyali bapya gwe mundi gwe mugusoose
genda kwako ka button nyiga subscription womala onyige nakade kikuyambe konti utekala kitu kyonna ekipya okola ki baba kiraba olabirawo ne baba sente z'omusajja kyozikola bulina ko kyusa enviiri kati nze oluvannyuma lwa wiiki emu nkusanga osibye enviiri nda Mark Media kati kyakona kyagala kuyisaawo sirina nnyo sitera kurisa enviiri ku mutwe naye zino nzirwisizzaako zimazeeko bbanga ki of course omwezi guwezi omanyize ebbanga lyonna lye mbadde ku nsi sikwananko muwala asibye enviiri ng'asala n'akasige nze wano wammanga bino ebika by'abawala sibikwana nze sikwana muwala asiba nviiri sikwana muwala alina apu zino simanya ezigula ebintu online kyekitulesero Mike Media owai tugenda kwogera ku nsonga zigenda maaso mu ggwanga naye ate nekino nakyo kigenze maaso mu ggwanga Mike Media nga tulaba bagenda ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga mba nafunye okubyana bitya wagamba ononya ake ey'okubiri njagala naye kubyana waliwo naye negambye nanga Rosette njagala musajja musiraamu njagala nga mugogofu njagala nga alabika bulungi njagala nga musajja mulungi nnyo njagala nga mwogezi nga kalimi kali waggulu kwegamba njogera nnyo sisirika nkumalako ennyo emirembe ndeekaana n'amatu ne gakuwuuma ebiseera ebisinga nagambye omuntu omutuufu ye muganda wange yugi Mike Media kubanga ngenda ndeekaana ekyalo kyonna 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 muganda wange atuli n'omukyala naye ekiki nti musiraamu mukyala wange wanjawulo era ndowooza oba yabadde wiiki ewedde yanyiize nnyo mukyala wange yabbye essimu yange nga neebase n'akebera mu ssimu nga siinamu wadde omukazi gwenkwana wadde ankwana era nanzuukusa n'ayomba naŋŋamba ndina musajja kika ki obeera otya nga tolinayo wadde omukazi gw'okwana wadde akwana yeesoza nnyo naga asibanga nafuna damage abakazi kika eki bakyaliyo bakyaliyo yaŋŋambye n'ayomba mbusibanga nafuna damage era yaŋŋambye mbereko ng'abasajja abalala ankwateko n'akameseji mu ssimu ayombeko oshegeera ansikesi kanjuze yuze mu kuba oluyi kyekyakkiriza okunonya ake ey'okubiri era kakati kyendiko nina abaana omukyala yaŋŋambye ampadde ennaku 3 okuleka mpozi ng'ali ku Mike Media oba ali ku Nyondo Media nga waliyo omulala ayagala okwetaba mu tuluke luki olutabaalo luno obanga gy'oli genda mu comment section oba onnoonyeeko Mike Media ono bibere bya kamera oba bibere off camera sibiinaako buzibu oba biri off camera njala tutwala omukisa guno okutegeeza mwenna abatulaba tukwataganire wamu mu nnyambe mu kizibu kino kyendimu mukyala wange yampadde ennaku 3 nga nkwatidde mu bwenzi asusse akooye okulaba obufumbo obuli domaati obutaaliimu nnyombo obutaaliimu ntalo ayagala nkwatireko mu bwenzi ankwateko n'akameseji mu ssimu neewozeeko ayagala wabeewo oko violence ewaka emirembe gimususse obungi mbu ndi faithful nnyo gyali muwannyokeya bwe manzira ndeeta ka ice cream ka breakfast nkamusanza bimuboye ayagala omusajja nga wa violence kati yampadde ennaku ezo 3 nga nkwatidde mu bwenzi era nze kati golaba ntambula netegereza ebiwala bwe mbijjako ennamba z'essimu bwe mbigamba bimperezeeko ku buhaayi ekiro ayogeredde ku poliisi era mbadde nsaba Nyondo mbadde nsaba oba otutandike na kiro kya leero ennamba yo ngisavingeko hani kati omperezeyo akameseji nedda tulina okukola ebyaddala ankwatireko mu bwenzi nedda tulina okukola ebyaddala lwaki tulimbalimba wakwata ennamba yange n'agijjamu agenda okukebera nga nze era nzo nga tuli mu muzannya katukole ebyaddala kubanga abaana we bali already era omwana obanga gy'oli eyo nga yugi Mike Media omwepikira jangu naye na qualities ze zayagala mu mukyala ng'omu oba omala gatwala neroboza weroboza nina olugezigezi ofayo wakabina height biki twatugende ebyo sibifaako nnyo okusinga mbale njala fokasinga nnyo wano mu face emabega situnulayo nze ntambula ngenda mu maaso omanyi nti mwaliwo omuntu gw'osobola okufuna ng'atiisa ng'okusula n'embuliro olina okusooka onywa ebiragalalagala bannaye waliwo omuwala gw'osobola okukwana owuliriza nga wamugja online n'omutuuse ewaka ng'okusula naye mu buliri olina okusooka okozesa ebiragalalagala obeere nga toli nnomo nga totegeera kati webikuggwako wokakasiza n'ogamba nti ne bano nono gyali namufunako okumufulumya omuzigo namubikka baketi
banaiba tebamulaba nti ku kyalo nali neetiriboosa nga neekaniikirira nga nvuma buli kiramu kati muleeta yajja kiro nga amasannyalaze tekuli obuzibu bwali mu kumufulumya nga nalinga alagirira emmoloka ezinoonya paakingi ndi bweru bwe mukubira essimu kati fuluma asooka olindeko olwo wali wazze nafuna obuzibu nabula omupakira mu kasasiro bannayo omuwala omubi tafulumizika nenge emikolo gyakoleka egiriwo ejange twakola omukolo abantu baalya anti buli omu yajja n'emmere ye ku mukolo gwange ngamba emikolo egyo gy'omunda mu nnyumba agenda okufuluma nenge nagikola nga simulaba bwe namutuna mu feesi nabulo gyesangulako bubadde ki gomanya obuzibu bwe naliko olaba ne bwe mulowoozako bulowooza neenyiigira nempulira nga neekyaye yanzija ne kuzaala nze sikyagala kuzaala omutima guŋŋamba nyinza ozaala omwana afaanana ye awo wendi kyali kiki ekyo yali muntu nze nange simanyi banagwa ku saibongo kyannema okutegeera nagwa ku saibongo Mike Media tugende maaso bado anyway mbane kugamba ekya rape ebintu bya rape ebyo nabirabye naye nze nabisanyukidde nabyagadde nazo se neŋŋamba obambeera esayidi ki kubanga kusaasira mukwano gwange rape mumanyi naye neŋŋamba kambeere wa mazima kakati rape ku nsonga zino ze nnalabye ku vidiyo buno bwatambudde nnyo ku social media njagala okutegeeza omukyala rape nti eno enkola ya taxi agikowa yagyesonyiwa ate bw'oba owulira tosobola laavu ya kuvuganya va mu nsiike nze nanyiigira rape okuva olunaku lwe yavaayo n'atukuba omusajja we n'alaga nga bamugulidde eshaliya ya $3,000,000 natwalira mukyala wange eshaliya ya $5,000,000 n'aginkuba ng'agamba mbu rape bamugulidde ya $3,000,000 ongulidde ya $5,000,000 bamugulidde ya 3 nze mukyala nali mugulidde ya $5,000,000 ne $5,000,000 sikisusizza nnyo kati awo nenyigira rape okitegeera awo rape nempulira nga nkoze eki yantama rape atukubye nnyo omusajja mu social media ate mu nsi rape kyalina okusooka okutegeera yavuma bawala bannaye mu nsi ebintu biringa 3 byotavumiranga abantu tovumanga abantu oba teweewaaniranga ku bantu nga wafunye omusajja kubanga ssaawa yonna akola ki agenda tovumanga abantu oba tolangiranga abantu nga wakedde ku makya n'obufuna ssente kuba ssaawa yonna zikola ki zikuggwako ekyokusatu tokeranga ku makya n'ovuma omwana wa munno kuba naawe enkya obeera ogenda kuzaala osobola okulaba omwana wa munno balina omutwe munene naawe enkera n'okera ki n'ogukubawo nze abaana banvumanga mu ssomero mbu nyina omutwe omusongovu bannaye nenyiiga nenkaaba nembeerawo neŋŋamba omuntu akoze atya n'omutwe guno omusongovu naye nga naafunayo omuwala gw'empasa naye abawala banjayanira nga nvudde mu senior 6 n'abalano nabo tebeesaasira omutwe gwaggwako nga sikyagulaba oba waliwo yajja n'agunyiga nga neebase kyannemu otegeera gwaggwako ndowooza bwe najja ku kyeyo ne guggwako so kakati ensonga za rape munaye ne zibeera zitya aye n'ekyokubiri nze ensonga za rape zino okusinziira bwe nazirabye kuba because bagamba nti kusaasira ye yali x1 wa Mr. Bindeeba olimba anti wuliriza nze nkujjira nga bwe nakiwulidde nti beeyagalako before nga tannafunaani rape otyo kati bwe beeyagala nze okusinziira nga bwe nalabye ensonga zino lomyaleka munnaakantu si kulekamu munnaakantu okusinziira nga bwe nabirabye abantu bano ababiri balina okuba nga bwe beeyagalako ate mu maaso wano because rape bukyabeefuna ne Bindeeba wayiseewo emyaka ng'emeka ebiri kwesa ndowooza giringa 3 bannange njagala tubeere amu abantu abategeera teri muntu asobola kuba nga yatereka ebintu bino emyaka 3 emabega kale ne waba yabitereka basobola okuba nga abantu bano emabegako badde basisinkana muki mu mpolampola mu nkukutu mukubeera nga basisinkana mu nkukutu nga waliwo omu ku bbe eyanyizizza munne either nga Bindeeba yanyizizza mukyala kusaasira oba nga mukyala kusaasira yanyizizza ani Bindeeba kati nga babiri balinamu obutakkaanya kati ate mu biseera wakati abantu nga balina obutakkaanya omuntu akola decision gyeyejusa oluvannyuma gye tuli mu kulaba ki essaawa eno because sooka weebuuze audio zino ebbanga lyonna zibaddengawa of which audio zafulumye
no kyengamba ebifaananyi bibaddengawa so kitegeeza because kyemanyi nti bindeba bwe yayingira bwe yakufuna rape alina okuba nga yadilitinga messages ze zonna ze yalinga nabo ne baani ne ba ex be ne mukyala kusaasira naye abadde alina obufumbo bwe bwakola ki bwalimu of which simusuubira nti asobola okuba nga abadde yabitereka kubanga mukyala muzadde alinawo abaana bazanyisa essimu ye ne bazanyirako ki game so bu video buno tusobola okukkiriza nti kituufu beeyagalako naye bu video busobola okuba nga si bwadda nga bwo busobola okuba nga bwa mwaka nga gumwe mabega oba sinakindi na myezi 9 nga bafunyemu obutakkaanya omu naakola ki n'abuta nga bali ku kino ffenna tubifiirwe that is according to me okyegera nga bali ku kino nti ffenna tubifiirwe oshegera either nga oba kusasira yabutadde agamba amaka gange kagafe naye n'agago nago gakole ki gafe omanye ebiseera ebisinga abantu babeera n'obulwadde bwa laavu babeera n'obusungu bungi lwaki buklips obwo mwabututtenga serious nnyo ekitwaza buklipu buno serious ekitwaza buklipu buno serious Mac Media nga nagombera naawe nzo kwata simu yange netunuzamu ku kamera yange netujja nomulamula mu bwe mutinga muli baki ekitwaza buklipu buno serious nti rape abadde asusse okuvuma bawala banna abatali mu bufumbo yabadde alaga nnyo nti yasoose okufumbirwa nga yeewaana nnyo tekina kijjawo kubanga zondaba nga bajzewo wadi just what tebekisinze tebehaginze tebana kibakuze kiri anti tegeza waliwo enkwatagana wabaawo enkwatagana era bagenda okukyogerako nti waliwo ekiri behind because na rape yavuddeyo n'agamba nti abadde yakimanyako mwami Bindeba yakimugambako nti ex we yaani yekusaasira so kakati bu video nga buno ebufuluma kitegeeza either waliwo connection ebaddewo of recent oba bafunyemu obutakkaanya that's why tukola ki tulaba bino kati abantu lwaki batwala bu video muno serious rape abadde asusse okuvoola bawala banne nga ye alaga nti gwe omukwano gw'olimu ne taata Hama ebyo biwero kuba ye bamutwala kuki bamutwala ku vacation mu America bamutwala ku vacation e Dubai alaga bawala banne abalala nti abasajja be bafuna bisasiro ya ino omusajja omutuufu kati abantu lwaki bakisinzirako essaawa eno bagamba nti aha kalyonso obadde osusse tumanyira naawe kooga kaabe okitegeera kyekiriwo essaawa eno nze ngenda bawe ekyokulabirako olaba mwanyinaze full figure ayogera ku buli nsonga egenda maaso mu ggwanga buli kintu akyogerako nekitasaana kola ki naye tosobola kulaba bbawa full figure yagaana omuleeta mu mawulire ate yagaana okuba abantu laavu ye talikolayo ka video nga yenywesa ne bbaawe because amanye ekijja okuddako bangi abatamwagala kumulaba mu ssanyu lyaki lya bufumbo so kakati nze because bu video baba celebrity buli we bufuluma abantu babeera bafunye ekyokusanyukirako okitegeera ate ennaku zino abawala oba ensi yonna eri mu kayaasi ka bufumbo ka mukwano buli muntu bamudisappointinze oli bw'alabayo omusajja asobola okutwala muwala munne Dubai agamba ono wange gwe nnyina nafuna kisassalala omusajja omutuufu yaliwa yooli so kakati bw'oba owulira nga oyagala okusustaininga mu bufumbo bwo tobuleeta mu kamera bwe mufunamu obutakkaanya bukomeeyo buli wobuleeta eno mu media ate kati ffe tuba tufuusa abalamuzi bo ogenda kati obwa Shakibu ne Zali bukyaddawo nti Shakibu yetetemudde ebigambo yes busobola okuddawo but tebugenda kuba solid nga bwe bubadde emabega nti social media ebaleetera okukola ki okwogera ebyama oli n'ayogera n'ebyatalina kwogera atuuka nga ne baabo bali mu buliri beebase omu alina ku munno obusungu bannaye wandabisa nnyo okitegeera kigira kiraga ensi nga bwe wafuna omusajja atakuuma byama so mu mbeera bwetu oba omukyala atakuuma byama then tugendeko Eddie Kenzo kuweebwa obwa presidential advisor ekya Eddie Kenzo nakirabye mukwano gwange Eddie Kenzo njaga kutwala mukisa guno bakita okumuyozaayoza okubeera nti yafunye obwa presidential advisor era ne musaba akolera abantu of which kyensuubira nti ajja sobola bulungi okikola because alemera ku nsonga abantu bakuba nnyo ekintu kya federation but Kenzo yakiggusa n'alaga nti kye bayita federation ye takola ki takyesonyiwa era paka wakiggusiza nti unitinze abayimbi basisinkana ne beeyimbiramu ne bayimbira ne ku bawagizi baabwe so nina obukakafu nti omulimu guno ajja gukola ki
ajja gukola bulungi but musanyukira because mukwano gwange naye ate tekijjaawo birala ebiri behind kyo kakati ku side y'abantu kisigala kiri kitya bwe tujjukira ku Eddie Kenzo yayimba biwoobe ng'ali ku side y'abantu kino kiki ekitegeeza nti mwenna abavaayo nga muwooninga abayimbi oba nga mugamba abayimbi lwaki basirise teboogera yessaawa buli muntu atandika okweyogerera because n'abayimbi be muyinamu essuubi nti nno baboogerere nabo buli muntu alina kyakola ki kyagusa ate nga tosobola kumulwanisa kugusa ekyo because naye kyawulira nti kiki kyayagala n'omulala gw'oyinamu essuubi nti bannayo naye muyimbi waffe yatwogererako ayogera lwakuba tebannamuyita okitegeera bwe banamuyita bigenda kola ki bigenda kukyuka ekyokubiri kino kirekawo eggwanga nga Uganda nga mu ggwanga Uganda mwemuli omuntu gw'osanga nga tasomye n'afuna obwa presidential advisor nga bwe walaba Buchamanyi nga bwe walaba Full Figure nga bwe walaba omukyala Catherine Kusaasira nga bwe olabye Eddie Kenzo ashiyaliza experience ye paka wano gwe tuli sure nti tatuukangako ku university but asobola okufuna obwa presidential advisor kitegeeza omwana ali eyo mu ssomero bisobola okumumalamu amaanyi n'agamba ekirungi wadde tosomye osobola okufuuka presidential advisor wadde tosomye osobola okufuuka member of parliament nga bwe twalaba Honorable Kato Lubwama ate ne kyongera otukakasa nti wadde osomye nga wadde ne gavumenti yekuweeredde era osobola omaliriza ng'oli ddiikuula nga bwe twalaba Dr. Tyamale avaayo naawe obukakafu nti Museveni ye yamuweerera but ate amaliriza nga ki nga ddiikuula najja oluusi nga zonto ku stage najja mu comedy store nga alina tuziniramu okusobola okukola ki naye ng'ate asomye okitegeera so mu Uganda byonna bikola ki byonna bisoboka but all in all Eddie Kenzo tumuyozaayoza of which nti ensi ekyuka tusobola okubeera wano nga tulowooza nti abasomye be bagenda okufuna ebirungi but tuli mu digital migration oli asobola okuba nga yasoma naye nga talina busobozi tuli mu ggwanga it's survival for the fittest so Eddie Kenzo waba alaze obusobozi ng'asobodde okumanaginga federation kitegeeza ne creatives asobola okukola ki okitambuza okitwala mu maaso but what I would advise him afuneyo ku bantu abamusinga ebitabo but handling on a professional level aleme kubirabira on a physical level kwabirabira ku stage nti bw'oba oyimba otunula mu bawagizi afuneyo abantu abasobola okufowasinga in future ne balaba nti industry ya creative mu myaka 5 egenda kuba wano nga basobola okulowooza ku bintu nga bolaba ebiri e Rwanda ne bazimba zi arena ngeze zibeeramu ebiki ebivvulu nti mu myaka 5 emmaaso e Uganda babeere nga twakyali ndongo ya kusiba biveera buki bukutiya omuyimbi owa brand enene ng'agenda kuyimba mu ndongo nga basibye busibi buki bukutiya okitegeera waleme nga tewakyali byakubeera nti bapromota bakubagana naki n'abayimbi that is my submission anyway era nga tukyali ku Eddie Kenzo tetunavaawo minisita Nyamutolo yagenze n'afukamira bakadde katundu bakajuyisi naawe omwami omugenyi abaddewo alien skin ekintu ekyo kyatabudde nnyo abantu ne bagamba minisita mulamba afukamira atya kuki ekintu kya minisita ekyokufukamira abantu bakiwadde nnyo obudde but nze nkiraba ng'ekintu ekitono why bagambye mu minisita role model gwe badde balinamu essuubi alabikira atya mu video bw'atyo nga tafukamidde but the problem gye tulina mu Uganda nti abantu abasinga okuvaayo okwogera oba abeefuula basenga bo kennyini tebali mu bufumbo because era bennalabye nga bavaayo commentinga ku nsonga eno oli najja n'agamba minisita nga gwe obeera otya ng'okola video ng'eyo nga tofukamidde so what is okufukamira kibi nnyo nti abasajja b'ennaku zino be tulina mu ggwanga oba be tulina mu Buganda bakyalina ekirowoozo nti omusajja alina kubeera mu maka ge ng'asajjalata busajjalasi oba okulaga obusajja mu maka kwe kambuwala n'okubeera nga bakufukaamirira my people my fellow men be mutera okuyita batabani ba Falaawo omulembe gwe tulimu ennaku zino tuli mu mulembe ogutali gwa Stone Age guli gwe twalimu edda twalinga mu mulembe ogwedda nga abasajja be bakera ku makya ne bagenda ne bakola ki ne bakola tuli mulembe nga n'abakazi bagenda ne bakola ki ne bakola omukazi akomyewo akooyo omulimu gwakola asiba ayimiridde atadde waka era afukamire nga akugabula amagufiifi gamuluma nga n'akatunda kakugabula akoyagala afukamirireko ye yakaguze
because mu abasajja sente muzimalira mbamalaya bamu. Kakati kyemugamba nti Eddie Kenzo yakako omukyalo y'okufukamira kubanga kyembadde manyi Eddie Kenzo yeta kiinaako buzibu. But ba Facebook in-laws oba ba social media in-laws be bavuddeyo complaining nti lwaki Nyamutolo teyakoze eki teyafukamidde. Oba mwadde mwagala afukamire mudde ku social media mutandika okugamba Nyamutolo yafukamiridde alien skin. Okitegeera? Omulembe gwe tulimu gwa digital. Mutulekerawo okulowooza nti abasajja kati beba overall mu family. It is a man and woman support. Buli muntu alina kyateeka ku mmeeza. That is why Shakibu bwe bafuna obutakkaanya ne Zali yabuuza what do you put on table? Okitegeera? Nti what do you put on table nti buli muntu alina okubanga alina kyateeka ku mmeeza. Zali alina kyateeka ku mmeeza ne Shakibu alina kyateeka ku mmeeza. So bw'oba tolina kyoteeka ku mmeeza tolina kookolima. Okitegeera? The moment we mubeera nga mwenna mulina kye mussa ku mmeeza ono akookolima n'ono akola ki? Akookolima. Because katuli mu makanga omukyala asinga omusajja ssente. Okitegeera? Bw'oba kyovula abantu kati amaka mangi tugenda kusangamu nnyo abasajja nga balina abakazi be bataagala. Naye olw'ensonga nti yayagala omubi amufukaamirira. Bye bino bye bayimbanga edda mu nfunda n'omubi aŋŋondera. Okitegeera? Ate kati abavubuka b'omulembe guno. Ina kisaategedde bulungi tukitereezemu kaawo. Nawulidde bayomba saakigenzeemu nnyo. Ennaku zino ebitabo bintwalaganya muganda wange naddayo okusomera kikugamba kati kosi ndi mwezo. Naye that's why bimulusibiwa nnyo budde naye bakomplaini nti yafukamidde minisita omulambo. Bakomplaininga nti yasaavinze Joyce nga tafukamidde. Lwaki yafukamidde? Lwaki teyafukamidde kye kibaluma. Kati nze wennebuliza lwaki abaali ate nga nawulidde owaliwo omuntu yagambye minisita omulambo ofukamira otya? Teyafukamidde. Lwaki tofuna kadaama nagenda akamala akatunda n'afukamira n'agabula abantu? Bakomplaininga lwaki teyafukamidde. Lwaki teyafukamidde? Yabadde alina okufukamira. Naye nga ne bamukomplaininga lwaki teyafukamidde yamusaavingidde mu busubi mwadde mwagala afukamire omusota gumulume. Kati essaawa eno singa tuli mu malwaliro nti minisita omusota gwakoze eki gwamubojjezza. Okitegeera? Ebyokufukamira nga byali byadda. Byali byadda. Guno omulembe gwe tulimu omusajja okola n'omukazi akola. Both of you have something to put on table. Okitegeera? Tuli ku mulembe gwa digital world. Ng'ennaku zino abasajja kati baleeta ne breakfast in bed. Kisinzira kitogera kukimuweerawa. Table okuyadde ewanise bw'eti. Ate waliwo n'obuyimba bino mbikolera mwami wange yayagala emimwu emitiitingi. Kiri tiye kimusanyusa. As long as Eddie Kenzo kimusanyusa. So mu aba Facebook, social media, simanya TikTok mukipinge quiet. Abasinga okuvaayo okwogerana ku nsonga eno tebalina na bufumbo. They are single mothers and single fathers. Obufumbo bw'abalema ne bavaayo okuteesa ku bantu abamaze mu bufumbo bwabwe. Bavaayo okuteesa ku bantu abamaze emyaka 5 nga baagalana. Tebamanyi bantu bano gye bavudde, tebamanyi na gye balaga, wabula bamanyi wano we bali ate nga ne bamanyi bano bennyini be bakomentingako be babalagawo. Because singa Eddie Kenzo tebavuddeyo kutakatambyako aboogera bandi badde boogera ku ki. Kitegeeza mu kwogera ku be bakatadde. Era nabo bagenza okata bali okenako nga oli omwana akasuka amagumba embwa zirye because amanyi embwa zaagala amagumba naga kasuka agendo gakasuka abatagaagala. Tetulina na kidiscussinga keekyo. Anyway, katuveeyo eyo nenga neeyongera okubajjukiza mwenna abatulaba bali ku Mike Media, Nyondo Media nti ekizigo Nyondo Glim abanyondo Glim bateeka mu akasente ne bagamba mutuule mukole ki muyiteete mu nsonga ezigenda mu maaso nga bamunyirira mushanane oleme kutuula mu kamera nga mufaananga mukoze eki ensonga lwaki tulabika bulungi nnyo tukozesa ekizigo kya Nyondo Glim gwe kyetaaga ku namba y'essimu +971 52468 778 tuderivalinga yonna gy'oli. Mike Media Balista Timo ono namunyigiddemuko yakoze eki Balista Timo alinga yatusizaamu amaaso kugamba bebana abantu abagala tuveeyo tulage ensi byetwekoleddewo abantu abamu tukola naye netusirika netwagala kulaga bintu byaffe ensi olw'ensonga nti abamu banyiiga n'ofuna amalago g'otaalikoze kigootandifunye so tukola ki Balista Timo avaayo atya n'agamba nti teri muntu ali ku kyeyo eno nsinga zino alina ebyobugaga ebiri wadhi 100 million. Balista Timo ali desperate. Amanyi abantu
Barista Timo mugerageranya no. What is 100 millions? Banange muleme gamati ate tewayogeza nawe leka kulimba. Tubaddewo waneeno nange ndi wa bukazi. Tukoze. Tutegeera. Tumanye ku investinga. Waliwo abantu waneeno nga balina companies ziyingiza ssente ez'amaanyi. Yakijja ku kyokugamba nti teriyo muntu. Asobola kubanga alina ebibuga biri wa ssente ezo. Mpitirivu nnyo. Barista Timo ali desperate. Mugerageranya n'omuvubuka oba omusajja yenna yali ayagala obugagga natta omwana we. Nga bw'amala okutta omwana we n'abula otulo nga buli wagwawo bw'atyo omwana amuzuukusa taata. Wanzitira bya bugagga zukko ogenda okole ki? Zukko ogenda okole. So Barista Timo naye bw'atyo bw'ali. Nti Barista Timo ku ddakiika eno ekisooka ye nga yalina stress. Era ky'ova olaba nti asula ku live. Ne Kabaata. Alina stress nti ali wano ne bw'ayagala okugenda okulaba abaana b'e Uganda. Atyayo. Sigamba nti tasobola kudda Uganda. But atyayo olw'ebyo ebikola ki? Ebyogerebwa because tali informed. Naye kenyini takimanyi nti asobola okudda e Uganda. But olw'ensonga nti asiiba ku social media, kati naye akkiriza mu social media byekola ki? Byeyogera. Waba wakomentinga nti gwe tosobola kudda Uganda nga naye atwala ekyo. Oba ojjukira okuva ku incident za Ichuli. Kati naye alina fee eyo tasobola kudda Uganda. Kati kyekyo kyakola ki? Kyekyo kyalimu kyawangaliramu. Kaakati mu kubeera nti alina fee eyo n'acreatinga comfort zone. Oba n'ayagala creating fee eyo within society gyakola ki? Gyawangaliramu. Agirowoozese nti bannange kituufu tuli wano Dubai naye ne bwe tulidde Kampala nga tetulina kye tulina tebalina tunenya kuba teri muntu asobola kuba Dubai n'aba ne investments za million abantu okutula babale mu comfort zones olw'ensobi ye zaakoze because Barista Timo Barista Timo Barista mu kubeera nti Barista agezezzaako okubeera nti abeera n'obufumbo obuli sustainable ng'ayitamu abo bennyini basomesa ki Barista nti oli bw'ajja nga azze musomesa kofi wa 1500 amaliriza asasuddeko 5 ebisooka eziddako tazikola ki? Kitegeeza ye nga ye mu business emaliza tekoze ki? Teyingiza buli weetayingiza amaliriza talina byakozewa waka. Kati amaliriza agambye nti teri muntu asobola kubeera Dubai n'abeera ne investments za million meka 10 nga bwe yavaayo n'agamba nti teri muntu asobola kubeera Dubai wano n'obeera na mukazi nga wo wekka because yakigezaako tekikola ki? Nekigaana. Kati ye alina fee eyo nti omuntu asobola kubeera wano mu Dubai nga muli mwami na mukyala era nga omukyala we tolina musajja mulala akola ki? Because ye akigezezzaako n'akola ki? Nekigaana. Kati ye alowooza nti kyabalemeddwa it's the same thing ne ku ki? Ne kubala neerabira nti ye nga ye alina weakness ezize ng'omuntu ffe tubeera ne bakyala baffe ne tufunamu obutakkaanya ne tutabireeta mu media. Naye ye bw'abeera ne mukyala we ne bafuna obutakkaanya abireeta mu ki? Mu media. Kivaamu ng'omukazi gw'alina muganze siri oyogera nnyo tufunamu obutakkaanya butono n'obuleeta mu media n'omusajja naye ng'agamba omukazi naye ng'agamba bannaye sobola kubeera na musajja waki wa mumwa senga buno obufumbo bukoze eki buganye nenga naffe gye tuli tufuna obutakkaanya ne tuguma ne tubeerawo ne twenyigiramu ennaku 3 obufumbo ne busigalawo ne bukola ki? Ne butambula. Naye ye kasitafunamu obutakkaanya akola kali akayichuli genda wepalawudia nja kufuna omulalo olw'okuba akimanyi nti bangi bakola ki? Basomesa Barista. So kakati njala okutwala omukisa guno mumutegeeza nti si buli nsonga nti alina okukola ki? Ensonga zokka ze twamukkiriza okwogerako mu nsi oba ku social media ze klasi ze za Barista kuba zazinamu ki? Obukugu. Azinamu obukugu. Naye we bigenda mu counting statistics ezikwatagana ku development na financial crisis and whatever. Tasobola tuwa hadisi. Hadisi ye kyakola ki? Ekyabulamu. Bw'osanga ng'omuntu ali ku kyeyo ng'akyasobola okulaga ennyumba gy'azimbye ku social media kitegeeza gy'aba alina yokka. Ne politiko aba yagizimba kitegeeza eriko enkaayana. Kati abagitulaga inda tuwe batuuka nga bafamire bagikaayanira fe abagira bakutuka nedda ya Timo yagitulaganako okitegeera ya Timo yagitulaganako okitegeera naye gwayina ekikyo ng'oli shuwa kikyo n'ekyapa oba tomanyi na gye kiri kuba oba shuwa nti kiki oba shuwa nti kikyo olwakale tuveeyo tugende ku kirala tuvuddeyo nga tumaliriza Muzeeyi Mirundi awumule mirembe Muzeeyi Mirundi yatuvudde ku maaso. Yatuvudde ku maaso. Nensaasira muganda wange Junior.
kyannaku nnyo okuviirwako taata ku myaka egyo mu biseera by'ovubukiramu by'owulira nti kati neesobola nange kampe ku bazadde bange taata kalwale mugulireko ku ddagala naye akakase nti nakuza omwana ate Katonda n'amutwala but ekitugumya n'ogamba nti ate waliwo n'abalala nga taata we yafa takoze eki era nyina bye nalabye abadde ku social media ate bannaye Junior ng'akomyewo mangu ku social media mwadde mwagala akomewo era bw'atandikomyewo omufuna alamuka okitegeera waliwo bagamba nti Junior teyalumiddwa era waliwo n'agayita mu nkuubo nti Junior waliwo obukubagano obwaliko emabega kawo Junior nga lwana n'ekitaawe tawalyoka agambye nti oba omwana yali alese ejjambiya bagamba nti Junior ne mu kufa kwa kitaawe yandibanga alinamuko omukono agala bya bugagga era yavuddeyo n'agamba nti yafuusaani tamale siniya banka ezisinga Junior bye badde balwananga ne taata we bibadde nga biteese muzayi mirundi yasoma amawulire agamanyinya badde akuriyetingira mutabani we traffic babeerewo nga batrendinga omuntu bwabeerawo nga ali nga socialite nga ayogera ku nsonga ezigenda maaso buli bwabeera nga ya trendinga mu muzeyi abadde n'ebyobugagga bingi mu baka ag'enjawulo yes omuntu buli wabeera mu social media era kati Junior yavunaanyizibwako so yandiba nga akinamu omukono agende tasobola kuba nga akinamu omukono yalumiddwa naye tasobola kulumirwa nga abantu bwe baagala alumibwe because buli muntu yasinga okumanya bw'alumiddwa ate buli muntu alina engeri gya expressingamu kola ki okulumwako okimanyi nti waliwo abasanyukidde okufa kwa mirundi naye kibeera feya omuntu kale katugambe nti omuntu ng'abadde mubi kale tuganye muntu mubi abadde obakala akola bubi batwala tugende kituufu okujagunya n'okulaga ensi nti omuntu yafudde okujakuza n'okulaga ensi nti omuntu yafudde bw'abanga yalambye agambye nti bwenfa temunakuwala mu celebrating aye tosobola kugaana bajaguzanga bakucelebratinga wabula abantu okusanyuka yaliyose baneno yaliyose n'afa kamirundi kakakirabe kubanga ne Jojo yavuddeyo n'agamba badde ng'ovuma abantu nga weesigisa kitabu kati anti kati kankunyonyoleko tuli mu society nga buli muntu alina ennyinga gy'anyiigamu ate buli kyoyogera katube ffe wano ffennyini abatudde tulina betusanyusa tulina betunyiiza so society gye tulimu ate buli muntu anyiiga mu ngeri ye osobola okubanga muzayi mirundi alina bigambo bye yajja n'ayogera ne wabaawo afiirwa omulimu gwe ne wabaawo afiirwa business ye ne wabaawo afiirwa relationship ye kati buli muntu expressinga obunyiivu bwe okusinziira nga bw'akola ki nga bw'ayagala si kirungi kwagaliza muntu kufa naye ono avuddeyo n'ayogera bwogezi eriye yakwata emmundu ate ye n'akola ki natta okitegeera nti ono acelebratinze okufa kwa mirundi nga entuuko ya mirundi okufa ekoze eki naye ate newabaawo oli n'aleeta entuuko yo n'akwata obutwa n'abukuteera mu ki mu mmere so kakati byaki byanjawulo so njagala tukkirize asobola okuba alina bye yasanyusa ate alina bye yakola ki so kakati be yasanyusa tubaleke bakole ki banakuwale ne be yanyiiza nabo balina eddembe okucelebratinga okitegeera kubanga wobeera obadde mu kkomera nga bakusibye oba mu nnaku ate be bakuteera osobola okudda mu nnaku okitegeera omukazi abadde akwagalira bbaawo bw'asenguka ku kyalo onyiiga osanyuka okitegeera so ne bano beyanyiiza kyebakola ki kyebaliko wabula kyenneebuuzaamu kimu Tamale Junior taata we bwe yali omulwadde yavaayo n'agamba nti ye taata we buli wabeera omulwadde agula emmotoka kati abantu ne beebuuza ndooza ku luno ke yafudde yaguze ennyonyi kuba abadde akuŋŋaanya nnyo amabugo nga bamuwa ssente abantu bakuŋŋaanyiza amabugo okufa kwa mirundi ngamba nga mulwadde nga mulwadde Tamale Junior yagula emmoloka empya nga zivudde mu bantu nga zivudde mu bantu abantu ze bamuweereza nti ye bannaye ng'olabye ndi taatawo okuba nti mulwadde bannaye onoomugulirayo katunda nti n'agula emmoloka empya kati abantu ne bagamba maama ndowooza ke yafudde ku luno waguze ennyonyi era saawa ena temwewunya Junior ayinza namulabye ali mu kuvuga ka Volkswagen ye society gye tulimu ennaku zino but all in all ne bwe yakubagiza era tagenda kudda ffenna lyekkubo just yatusooseeyo obusoosi so alina kukola kyala abantu kati kyekimuwa essanyu because ate n'okwekubagiza asobola omaliza nga alwadde pressure omanyi kyoba alina sukaali omulwadde wa sukaali buli wona kuwala ennyo sukaali ayongera okuttuka era bakwadvisinga okola ebintu ebitakuwaki ebitakuwa stress so kati oli ali mu kugondera biragiro by'abasawo mwate mumuzzeeko mumwogerako so Junior bw'aba yavuddeyo n'avaayo mangu n'adda ku social media people let the guy be bw'aba awulira kyayagala kuddamu ku socializinga n'abantu kusanyuka kudigida ne bwe mulaba mu kiraabu mumukubira obuyimba obumunyumira
asobola kuba nga alina ebirwadde bye nga Junior alina sukaali nga abasawo bamugamba teweeraliikirira nnyo nga baba yavuddeyo n'addamu obulamu bwe obuli nnomo ng'ali mu kugondera biragiro by'abasawo kati ate nga mmwe muli bize mumulwanisa aleme kugondera biragiro byaki mumulemesa aleme kugondera biragiro by'abasawo so Junior mumuleke Plandi mulekwa so bingi byetwogeddeeko naye lwakadde oba oliawo tunaakomawo olulala kubanga ne social media naye tetukkiriza kunywa katunda era tugenda kuba twakava wano wabeewo ebirala ebibaawo kituufu naye nga ali ku Mike Media nze mbasiibudde ali ku Nyondo Media mbasiibudde mwetenne ekizigo kya Nyondo Glim nawe ndowooza osibwe tubadde. Thank you very much mwebale kubeerako nga mutulaba tuba tugenda kwena gye musinzira okubeera nga mutulaba tuli ku Mike Media ne Nyondo Media twongera n'okubajjukiza ekizigo ekya Nyondo Glim mwongere okukyettanira nga Nyondo wabagamba tukola deliveries mu bifo ebyenjawulo so mubeere nga mutucontactinga ku namba zaffe awo eziri ku screen mwongere okunyirira n'okushanana mubeere bulungi mweraba Chalo yekumira ku mulembe ninesanyo okukwanjulira banno ba Nyondo Glim bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glim basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.